Mbalamusizza mwenna era mbabuuzaako nti obulamu buli butya. Okutwaliza awamu nze obwange bukyalimu kajjambojambo wadde emimiro gifaanana ejjindobonkanyi era dde eddoboozi lya leero si ggw'omu bulungi wadde bye lireese byo binyuva okukira ky'oyinza okuteebereza. Nga bwe nasembayo ne leero nkomeddewo mu katabo kaffe nk'esalukya mu ssuula eyookutaano kitaffe aliibwa gye mbuusabuusa nti enaakuleka kye kimu. Wabula nga tetunnagitandika nkusaba osooke weegobeko embeera yonna eyinza okufaanana okukukyankalanya osobole okugoberera buli kimu ewatali kuvumbeera. Singa si butaagala kusiga busobevu mu mmwe nandibagambye nti bye tuyiseemu bibadde by'amannyo wenu okusinziira ku bye twolekera. Awakano oba alina okubuusabuusa sembeza entebe. Naye kansooke nkujjukize bye twasembayo sobole okukuyunga ku lubabo lw'essuula eyookutaano ng'oli ku b'ennaku zino kye bayita omuzuuli. Mu ssuula eyookuna gye twaleka mwe twalabira effujjo n'ejjoogo ly'ekito nga liwamba entegeera yagwe twamanya nti ye yali waliggo oluvannyuma lw'okusalawo awakula empiki mu myeso gy'emisambwa ginnannyini kyalo ng'asuubiza banne nga bwe yali ow'okuzizzaayo kye yalema okutuukiriza oluvannyuma nga yeekwasa ensonga omutaali ggumba. Wabula yamaliriza akangavuddwa bannyini myeso nga bamukuba empinna ntalabwa era ku ttale yavaayo yeevuma ekyamubagula okukola bye yatuuma eby'ekigwagwa. Ku lwakino Kalole mukulu wa munnaffe ng'atuuse ewaka bwe yagezaako okunyumya bwe bibadde omumwa ne guziba era jjajja Kazunzanju kye yayamba okuzza embeera mu nteeko oluvannyuma lw'obukwakkulizo obutaali bwangu nnyo ne kaweefube eyali ajjudde ebisoomooza. Ndowooza nkujjukiza bulungi. Kankusabe onywere tusumulule entanda ya leero erimu essuula yaffe eyookutaano kitaffe aliibwa. Ng'akabanga keetoolodde Kibirige yafuna amaka wabula era ku kyalo kye kimu. Okuva ewuwe okutuuka ewaka waali walako engeri ekyalo gye kyali ekinene. Oluusi yajjanga ewaka n'atulabako ate ng'oluusi ffe tugenda ewuwe. Omukyala gwe yali yawasa ekisa kyali kimutiiriika butiiriisi kale nga bw'oba wakyadde ewuwe toyoya kukyaluka. Mukulu waffe ng'amaze okukakasibwa nti yeetongodde, taata yatandika okutulaga engeri omusajja gy'alina okweyisaamu anti mu kusooka yeemaliranga ku mukulu waffe eyali amaze okuva mu maka mu kaseera kano. Mu ngeri yavaawo asigirwa naffe taata yatandika okututwalanga ku mirimu gye egitali gimu omwali okubajja, okukomaga, okusogola n'emirala egikolwa abasajja anti twali tukuze. Era akabanga okugenda okwetooloola nga tufuukidde ddala abakozi abalungi. Mu kaseera kano nze nali mpeza emyaka 15 ate nga munnange ansingako 2. Wabula yadde ekyalo kyaffe kyaliko ttagali ow'amaanyi naye n'ebisanyusa ebisaamusaamu byaliko. Ng'oggyeko ekyokubaza emmere, ebiswa byakuli bwe gwatuukanga ku kyokuva enswa ng'olowooza mu ttaka waliyo azigoba. Bwe bwabanga budde bwa nnaka ng'abalya tukoowankoowe. Entunda zaabuukanga, empawu wabula nga ku zonna tewali ze tusuulirira. Engeri ensejjereze zaabuukanga ekiro ennyo, abantu baali tebazettanira bulungi nga batya okugenda okuzizuuka olw'obunkenke obwali ku kitundu. Naye ne bwe wankubadde ennabe eyali ku kitundu baali tebatunyumiza munyumize, oluusi ffe twawalirizanga ne tugenda mu matumbi ne tuzizuuka. Twazikwatira enfunda zaawera naye nga bwe tugenda tuvaayo mirembe. Wabula ebbanga lino lyonna ebiswa twasinganga kwettanira ebyo ebyatulinga okumpi.
naye lumu kitaffe yatutegeezanga mu kibira ekyali emitala bwe mwalimu ebiswa ebiva enswa okuzaama. Mu kino nga twali bakufunayo olunaku tugende twemala eggoga. Kalole yafaanana eyali atidde ne taata n'amugumya nga bw'amugamba nti kasitaffe ensatule twali basajja. Engeri abantu gye baali baagala enswa zino ate nga batya okuzizuuka yatutegeezanga bwe twali ab'okufunamu ennyo, kuba bangi bajjanga ne batuwa ebinyeebwa n'ebijanjaalo ne tubawaamu enswa. Wabula olw'okuba twakwatangayo obutono bw'ogeraageranya n'obwetaavu, twasalawo tukkirize tuleme kwesubya bintu bya muwendo bityo omwali n'empande. Olunaku n'obudde bwe byatuuka, twabagalira emiseke gyaffe emiwanvu obulungi okussaako n'ensawo mwe twali ab'okuzissa, bwe tutyo ne tutunulayo. Maama twamuleka olutamanya alirira nnyina, twamuggyeewo dda era mbuusabuusa nga yatuwulira bwe twali tufuluma. Oluggi twazzaawo luzze kuba twali tutya maama okutuwulira, anti twali twagaaniddwa okumumanyisa nti tugenda mu kibira, kuba mbu ye taata yali amanyi nga kino maama tajja kulema kukisimbira kkuuli. Wabweru omwezi gwali gwaka, naye nga mu kibira enzikiza ekutte olw'obuziivu bwe kyaliko. Twatandika okukola ez'emimuli nga twakakiyingira getuyambeko okugoba enzikiza eyali esusse. Mu kibira kino ebiswa byali biyitirivu nnyo era nga buli gy'okuba amaaso tolema kubaako ky'olabayo. Amazima kyenkana buli kiswa kye twatuukangako nga kitunula omuli n'ebyo ebyali bifaanana okuba ebifulufu. Wabula taata yatugamba tunoonye ebyeriraanye tutege byombi lwe twali tujja okwanguyirwa okuziweza. Tetwanoonyeza bbanga nga twabiguddeko dda enswa, era enswa zeziraffe kuzimulisaamu ne zitandika okutuntumuka. Mu kabanga katono twali tumaze ekkutiya yaffe okugiteekamu kyenkana 1/3. Enswa zeeyongera okutuntumuka ng'olowooza nti zonna zaali zeekuŋŋaanyiriza mu biswa bino byokka, era mu kaseera mpawe kaaga ensawo yaffe yali emaze okujjula, naye ng'enswa olowooza tezinnabuukako. Olw'okuba twali twalayidde nga ku guno omulundi kwe tukoma okugenda mu kibira, tetwayagala kuleka nswa n'emu etapakiddwa, era wano taata we yaviira ekirowoozo nze ne Kalule tusooke tutwaleyo tukomyewo ekkutiya twongere tupakire endala. Ye yali waakusigala mu kibira ng'azimulisa zeemu okusaasaana na kulekera kubuuka. Naye twasooka kutya kumuleka yekka, wabula oluvannyuma twaguma ne tugenda. Wabula nga tugenda najjukira ebisolo ebitali bimu ebibadde bijja okulya enswa, naye ntya nti biyinza okutuusa obulabe ku ssebo. Wabula Kalule n'aŋŋumya nga bwe wataali nsolo yali eyinza kusembera wali muliro. Kale olw'okuba twali tumulesse n'emimuli egiwera, kyaŋŋumya. Tweyongera okutinattina nga tudda eka, munnange nga yeebigise ekkutiya y'enswa ng'egenda emukembya, naye nga nze mukulembedde n'emimuli gye twayambisa okutulaga gye tulaga. Twagenda twanguwa kuba twayagala tukomewo mangu, era olwatuuka ewaka ne tuziyiwa mu nsuwa ne tuweterawo tudde mu kibira. Tetwayagala maama nataatuwulire kuba twamanya ng'ayinza okubaako ne byatubuuza, bw'atyo n'atukeereya. Wabula ebyembi tuba tuddamu okuzzaawo oluggi n'atuwulira. Eky'omukisa teyatubuuza bingi, bwe tutyo ne tuddamu okuba mbagga n'ery'omukindeeze. Mbudde buno emimuli gye twalina gyali gitandise okuseebengerera, era nga gisigaddeko ennyingo nga 2 zokka. Naye engeri gye twali twekakasa nga taata twali tumulese n'egiwera, twaguma ne tweyongera okugenda. Wabula tuba twakaddamu okuyingira ekibira, omumuli gwe nali nkutte ne guzikira. Wadde ogwa munnange gwo gwali gukyayaka, naye nga nagwo gutandise okuziimeera, era bwe gwatandika okumwokya naye n'aguta.
Wano twali tutandise kutambula nga tuteebereza buteebereza wa gye twali tulese kitaffe, anti obuti bwe twajjanga tumenya okutulaga gye twayitira. Mu kaseera kano twali tetukyabulaba olw'enzikiza eyali ekutte buli wamu mu kibira. Nga tuyingiridde ddala mu kibira, ekiwuugulu kyampita mu maaso kata kintomere, bwe kito ne kidda mu muti erudda ne kitandika okuŋooŋa. Munnange yali ankutte ku mukono ogwa kkono, wabula nga ogwa ddyo ngutadde mu kifuba, naye ng'omutima gunkubanga gwa mmese. Twawulira enswagiro, bwe tutyo ne tusooka ne tuyimirira, wabula nga amatu masale. Engeri amaaso gye gaali gamanyidde enzikiza, twagezaako tulabe we tuyinza okulengerera akamunyeenya, naye nga buteerere. Enswagiro ze twawulira twalema okumanya ekyali kizireese, era twalaba tewali kintu ne tusalawo tuddemu tutambule. Nga twakasimbula ekigere nga kimu, embuyaga ey'amaanyi yakunta, emiti ne gyewuuba, era ekitangaala ky'omwezi ne kiwagaanya mu bufo obumu ne kimulisaako mu kibira. Twagenda okulengera essajja eriwagguufu nga liyimiridde mu maasoko ne we twali, wabula nga lifaanana eririna kye linoonya. Munnange yandaba nga ntidde, era ng'okutya kuno kwali kuyinza okuvaamu emiranga egyali giyinza okumanyisa essajja nti mu kibira teryalimu lyokka. Kyeyava nnyanguyira n'ambaka emimwa. Twatta ku bigere ne twekukuma mu tti ly'omuziru eryali okumpi ne tubunira. Wano enzikiza yali ezzeemu okukwata nga tewakyali nnyo ky'olengera, mpozi okuwulira obuntuntu obugwa okuva mu miti okugattako n'amaloboozi g'ennyaanyaagize. Ebyenswa twali kyenkana tubivuddeko nga tufa kimu kulaba taata twabulira ekindeeze ng'emberenge tennagaga. Mu kawulirwa emmese nga bw'anta emimwa, Kaalule yaŋŋamba nti, "Sirika." Nasirika nga bwe nali ndagiddwa, wabula nga nkankana okufa. Embuyaga yaddamu n'ekunta, n'ekitangaala ne kiddamu okumulisa, wabula olw'okutya kwe nalimu, bwe nalaba ekisiikirize ky'omuti ne kinfaananira essajja kwe kuleekaanira waggulu nti, "Liiryo tufa." Ekituufu wadde nali neekanze kisiikirize, wabula nalyo lyali kyenkana lituli kuli. Lyasembera, wabula nga bye lyawagguuka bitiisa. Lyayogera mu ddoboozi ekkangufu, naye ng'olulimi lwe lyogera tetuluwulirangako, wabula engeri ebigambo gye byayatukamu byampulikikira ng'embeera byali mweragira. Ekyali kitulagibwa era mpaawo yakitegeera, wabula nalowooza ng'oboolyawo nyali tulagira kulyamuka. Natandikirawo endiima, wabula mba sinnalowooza nga ye munnange yateredde dda, n'osooka olaba emisinde nga giwerekeddwa enduulu enkambwe. Nali nziruka nzira munnange gye yali akutte, wabula ng'apasuka bulala, naye wakati mu kuyiriba olukenene lwamutega era yagenda okusituka nga muli mu maaso embiro ne ziddiŋŋana. Wadde twadduka bwe tutyo, naye ekituufu ku ffenna tekwaliko yali amanyi gye tukwata, wabula nga tufa kimu tufulume ekibira. Mu kadde kano ebiwuugulu byali byefudde ebbereegye, ebibe nga biboggola okukamala, okugattako ennyaanyaagizo ezanyaanyaagiranga, n'owulira ng'ofa ensisi. Nga tudduse okumala ebbanga, ekibira twakifuluma, wabula ebyembi ate twali tuggukidde ku ludda ewaali olusaalu. Saawa zaali zigenda mu 9 ng'obudde bukya, kale okuva ku lusaalu ekiro ekyo kyatukaluubirira, kuba kyenkana olugendo lwali lwekubisizzaamu emirundi ng'ebiri oba okusingawo. Ekirala okuva ku lusaalu okutuuka ewaka waliwo ekibira ekirala kye twalina okuyitamu, wabula nga ffenna tewakyali mwetegefu wadde okuyita mu kasaka. Olw'okutya kwe twaliko, twasalawo tusooke twekukuma embitoogo mpaka Lugaba bw'abuggyako eddiba, kuba okwetantala okudda ewaka mbudde obwo kwalinga okwesimira entaana. Twakkakkana wansi
naye ng'obweyaliikirivu butuyinze kuba twali tetunnaddayo kumanya bifa ku kitaffe. Twabeera mbitooga okumalira ddala ebbanga, wabula oluvannyuma twavaayo lwakiri tufune bwe tusobola okwetegerereza embeera y'ekifo, kuba twatya ng'engeri bwe twali gye waali watatusobozesa kubaako kitwetoolodde kye tulaba, ensolo enkonzi z'olusu zaali zisobola okututuukako nga tetumanyi ne tuzitukolako obulabe oba okutusaanyaawo. Twafuna omuti omuwaawa kyenkana ogwali gukka mu lusaalu ne tuguwalampa awatali kuwuliza maggwa gaaguliko. Nga twakalinnya akaseera si kanene, twawulira emisinde gy'ebintu ebyali bidduka okuyitiriza wabula nga byolekera gye twali. Twamira omukka era n'olutemya lwa liiso zaali zimaze okutuuka. Engeri omwezi gye gwali gwememula twasobola okwetegereza ne tukizuula ng'enjiri bbiri bigonwa ze zaali mu kutwala empologoma nga n'ennabugi si mufungize. Bwe twali zaayitawo buyisi ne zeeyokya ekitoogo okuyitira ddala kyenkana ne bwe twasooka okwekweka. Neebaza munnange yaleeta ekirowoozo ky'okuva mu kitoogo kuba singa si ye mbuusabuusa nga nandibadde mulamu essaawa eno. Engeri gye twali ku lusaalu Kalenge yali awera era nga ne Ssuulwe muyitirivu. Ssuulwe ow'amaanyi yatukuba ne tunnyogoga era twatuuka ng'ebigere n'engalo bisanyaladde nga nze sikyasobola na kwenyweza bulungi ku ttabi. Nasalawo nzike kuba nali nkakasa nga singa nnemera mu muti eddakiika endala nali wakuvaayo ng'obigwi anti ng'engalo tezikyakwata. Munnange yanneekubako nneme kukka wabula yalaba mpalidde n'aŋŋamba nkole ekyali kijja mu mbeera mwe twali. Nasalawo nzike enve mu muti okusinga okugwa ng'ettereke era natandikirawo wabula nga nneegendereza amaggwa obutanjuza. Nga naakatandika okukka Kalule yampita mu kaama nannengeza ensolo endala eyali ejja gye twali wabula nga yeesindika bwesindisi. Nayanguwa okudda waggulu era ku mulundi guno amaggwa ge nali neewaza okumala akaseera ganjuliza ddala n'omusaayi ne guyiika. Ng'enaatera okutuuka ku muti we twali yasooka neeyimirira okugyetegereza nga ngo era mu kamwa kaayo ng'erinamu ekintu kyekutte wabula ng'ezze ekiwalulira wakati mu magulu gaayo. Yasooka n'ekiwummuza neesemberera ddala ku muti tweyongera okubunira wabula nga yo ekanya kusembera. Yatandika okweyisa mu mbeera ng'eyali etuwulidde bw'etyo n'etuukira ddala ku nduli we twalinnyira. Amazima yali etutegedde nga mu muti twaliyo era bw'etyo n'ebuuka ejje waggulu butwefuke. Naye ebeebuuka bw'eti ate gye yali evudde n'ewamatokayo ginne wabula eno ate ye yatuukira ku nnyama eno gye yali emaze okuyigga. Wano eyali eri mu kulinnya we yabisalizaamu n'ebuukayo emale okutaasa ettu lyayo. Olutalo kafungulanke terwabaluka wakati w'engo ebbiri nga buli emu esika ezza waayo. Ennyama eyali ezirwanya twali tetugitegeera ya nsolo ki wabula nga tulengera ya kitakataka ekyatulowoozesa nti yali ya ngabi. Zeeyuyiza nno okumala ebbanga era gye byaggweera ng'omunyama kukutuddwamu bibiri buli emu n'eduma n'ekyayo. Twassa ekikkowe ne tugulumiza Mukama eyali awadde engo zino ennyama eyatununula. Nze eyali ayagala okuva mu muti nabimmira ddala amazzi nga saagala yadde akisiinyaako. N'ebyobusannyalavu bwe naliko nalema okumanya gye byalaga anti neenyweza ku ttabi nga nkirako olukokobe. Munnange yantegeeza nti singa obudde bukya twali bakusooka kudda mu kibira tulaba oba taata tumulaba wabula namuwakanya nga nze ŋŋamba tulina kusooka kutuuka waka tomanya tumusangayo ne tuwona okudda mu gubira gwe nakazaako amagombe. Yanzikiririzaamu era naye Mukama n'atuyamba obudde ne bukya naye nga ku ffembi mpaawo yadde yazibirizzaako oba alowooze ku by'okwebaka. Twakka wansi wabula nga nze ne munnange
wabula nga nze naye munnange amaggwa gaali gamufumise yenna era nga n'omusaayi gwamukaliddeko. Ekyatukuba ensisi okutuuka ensolo we zeeyuyiza amaaso twagakuba ku mikalabanda gye twali tumanyi obulungi nga gya kitaffe. Ekkooti ye gye yalimu yali esigadde bulere wabula nga yonna efulubanya omusaayi. Bwe twajjukira engeri ensolo ziri bwe zaamusikaasikanya wamma ne tukakasa nga mu ye temukyali bulamu. Nakaaba ne neeziribanga wabula nga ye Kaalule afaanana awunze. Yakwata obwero bwe yali ekkooti ya taata nga bw'akaaba nti, "Taata ggwe bw'oti bw'okoze wava ku nnyanja ojja otukole bino, lwakiri wandisigaddeyo? Wandisigaddeyo ne tumanya yadde waali wala naye gy'olaze kumpi ki? Taata gy'ogenze watuyitiridde, obadde okyalina bingi by'otannatugamba bambikomawo. Ddala maama tuddeyo tumugambe nti ki? Tutunuulire mu maaso ddala olabe okutya n'ennaku gye tulimu. Mutuyambe bannange." Nali mumiranga wabula nga buli kigambo ekiva mu mukulu wange kinsoya ku mutima. Natuuka ne mpulira nga azirise ne ndaba nga n'obulamu bwange tebukyalina mugaso. Nga nkyabolooga munnange yansitula n'anteeka ku mugongo wabula nga musajja wattu naye gamuyitamu. Twatandika okutambula nga tudde ewaka wabula bwe natuuka ne mmusaba nteeke wansi ntambule anti ennaku yali etunyiga ffembi. Twasejjera mpola nga buli omu yeekutte ku munne mpaka kutuuka waka. Mu kutuuka ewaka twali tufeesa bufeesa wabula n'amaaso nga gatuzimbye. Maama twamusanga tateredde era nga mweraliikirivu. Olwatulaba kwe kutubuuza nti, "Baana bange ate kitammwe aliwa?" Ekibuuzo omutuufu kyatukaluubirira okuddamu kuba kyali tekikkirizika nti taata yali afudde. Nagezaako njogere wabula bwe nayagala okukyatula ne kinzitoowerera era nadda mu buzzi kutema mulanga nga bwengwa ku bisambi bya maama. Yadde maama yali tannagambibwa butereevu wabula yatwegattako ne tukaaba kumu naye nga taleseeyo kutubuuza gye tulese kitaffe. Ng'akaaba Kaalule yalaga maama obuwero bwe yali ekkooti ya taata obwali bujjudde omusaayi era wano maama we yamanyira nga kitaffe yali yafuuse dda ezikaza engoye. Anti olwabulaba n'atandika okulaajana nti, "Naye lwaki? Mukama lwaki? Ddala lwaki nze? Ombonereza lwaki ddala? Wantwalako omwana wange omuwala omu gwe nalina. Nalukenge n'afa n'abulako effiire. Tewakoma okwo n'omwami tokomye okwo n'omwami wange omulungi taata w'abaana naye omututte. Nange ntwala mmanye nti obulamu bw'ensi tewabuŋŋwanyiza. Wampa waaki ng'omanyi ogenda kumunzijako mu kaseera akatono kati? Yandirwadde n'aseega ne mmujjanjaba lwakiri. Yandifudde olumbe ne tumuziika ne tumanya nti amalaalo ge gaagali. Naye okumuntwalako mu ngeri ejjudde obulumi nedda. Nedda woowe nze ŋŋenda kulaga wa bannange." Mukazi wattu yabuuza ebibuuzo bingi naye nga mpaawo ayanukula. Eyali omukkiriza kyamusukkako n'anenya Katonda we era okuva ku olwo nga mwannyinaze Nalukenge ne taata n'atova ku maaso obutaliddira kumulaba nate. Bannange, Essuula eyookutaano bw'ekyo bw'ebadde. Kitaffe aliibwa bwe tutyo bwe tugifundikidde. Ndowooza eyabadde ayagala okumpakanya nga nkugamba nti ebyemabega byamannyo wenu, oyinza obba nga kati ojulira bye nayogedde. Bw'ekyo bw'ebadde. Essuula eyookutaano bw'erabise. Mpaka omulundi omulala we tunaakomawo n'essuula yaffe ey'omukaaga nva mu maka ga kitange. Efaanana etali nzibu nnyo naye nayo si mpoomu, nyuvu naye nkambwe.
nandikusabye ku mulundi oguddako okeere bukeezi n'essula yaffe ey'omukaaga tugiyitemu. Mbadde munno Musoke Simon Mayanja Munnabuddu. Mukama akuume.